takbir sibawulira bannange takbir takbir walillahi alhamdu alhamdulillah alhamdulillahi alwahid alqahhar الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah omusasizi w'ekisa ekingi oyo Allah atusobozesezza okubeera nti akadde kano tukuŋŋaanye wano nga tukakasa nti buli omu gy'avudde ekimuleese kubeera nti tuyiga Katonda twongera omutegeera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu kitiibwa kye Allah akumalire. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asebenga n'emirembe kuwa ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yatumibwa mu nsi yonna. Abanaamukkiriza bagenda kwesiima, abanaagaana bagenda kuyingira omuliro. Tusaba Allah gututaasa. Ab'ebitiibwa mwenna sirema kubeebaza mu kadaika kange kano n'okubeera nti mbeebaza omulimu ogw'ettendo. Buli omu atambudde n'ossaamu kaashiyo n'ojja naye ng'ekikuleese kuwulira jazzi ku bigambo bya Allah. Tusaba Allah buli omu amuddizeewo. Kyo nga kimaze nja kwebaza abasumba okubeera nti bazze ne tubeera nabo. Abakristaayo tebalwala kansa, tebalina siriimu, tebalina sukaali. Kati ani aba abikoze ate? Kitegeeza mulumba akkiriza nti Allah ye waaki, owaabwe tamala. Mulumba kategedde ako, owuwe tasobola kuwonya. Kitegeeza Allah agezesa abaddu be, yoyo aba akyali ku ntikko, tosobola mujjawo kubanga newammwe mulwala. Ate fe okulwala bannabbi bagamba okulwala kiri sunna. Ate buli lwolwala Allah wakuleetera shifa. Ye aya gyensookeddeko essula ya 17 aya ya 82. Wuliriza mbu Allah tawonya. Wuliriza bwe njagala oleetenga Allah naye awonya. 82 ndiyo وننزل شفاء وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة منا. ndiyo Allah agamba nti yassa mu Qur'ani eno abasiraamu gye tusoma nga mulimu okuvumula n'okusaasira kwe. Olaba Allah yassa Qur'ani ng'ewonya. Ategeeza ki? Wansi wano mulumba talina mulwadde gwasobola okutuukako n'asoma Bayibuli n'awona. Wuliza kino, ye kennyini tali fiiti, siwe ekiri bannange, ye kennyini tali fiiti. Bw'aba akakasa Katonda waawonya, weesomere Bayibuli ofeere fiiti nga nze bw'oti. Gwe kennyini gwagambye. Ndowooza wala batambula awo ali fiiti, oyo ali fiiti. Jangu weesabire osome Bayibuli. Jangu eno waggulu ogamba ku Allah. Mwana mulenzi ono Allah yassa Qur'ani mulimu shifa. Mwe microphone omukulu ategeere kyensomesezza kati zaayo nedda sikyensabye nti zaayo nedda zaayo nasomesa buli anamwemu kyerabira Bayibuli nega ati Mukama anajjanjabanga ng'ayongobera ku kitanda. Okiwulidde batokiwulidde? Kati webale nnyo taata webale nnyo. Lindamu wuliza kweno. Kati ulizaako eno waba biki? Kati ulizaako eno anti toyogera bingi. Ati ulizaako eno kwata microphone. Sajja lwaki osatuka bingi? Linda munze akuwadde.
katonda awonya akoze eki ate omulema zayo microphone zayo microphone zayo microphone zayo microphone zayo microphone zayo tata zayo microphone zayo microphone toyanga bi zayo microphone zayo microphone zayo microphone zayo microphone zayo microphone abaye mukirabo ekyo kitegeeza katonda waabano abasigadde tabawonya ayina abawonya ne batakola ki katugo kenyini oli kwesiba Qur'ani eyaffe Allah yagambye nti yagisaamu okuki shifa asekagidemu aya ndiyo ndiyo ekyokuvumula kitegeeza kuwonya kujjanjaba oba oluganda lwebogedde lwetategedde Qur'ani erimu okujjanjaba n'okusaasira lwensonga lwaki seeka agenda eri ku mulwadde n'amusabira edduwa n'asoma al-Fatiha omulwadde n'awona n'asoma Ikhlasi n'awona n'asoma zikari za nabbi ze yasomesa omulwadde n'akola ki teriyo mulokole asoma vaasi ya Bayibuli n'agisomera omulwadde musoma vaasi ki musoma vaasi ki munanikule muganda mukono gwo guno lusoma vaasi eno ndowooza okiraba teri balotooka byabwe ebigambo byogera byabwe zambaragadde sitaani genda omulwadde ono eddaddo naye nga mu Bayibuli tebiriimu kati Qur'ani yanjawulo kyekugambye nti Allah yagisaamu okujjanjaba ndiyo yesebo ayinza okusoma Bayibuli abantu abo bawadise ndiyo omulema n'owenda bona ate seeka soma ti yako ndiyo ateri kati aya gye tusomye Allah ategeeza ebiri mu Qur'ani ndiyo wangi olaba taata ekikulu ali kuyomba kadde mwaka ule nze obwedda ndi wali kuwuliriza ndiyo webale nnyo wama muwala wange ndiyo ebiri mu Qur'ani Allah byassa mu Qur'ani y'abasiraamu ndiyo zonna okawulidde ne bwoba togenze ku kitanda naye ng'oli kutambula dookusabira owona lwakwefu tetwerangira ngammwe naye tujjanjaba ako kawulidde taata awo tuveeyo bebitiwakkiriza muganda waffe n'agamba tasobola kukkiriza Katonda kubanga Katonda ono Allah tamumanyi yakkiriza Katonda we amanyi Katonda wamanyi ki mbigula Qur'ani essula y'omukaaga aya 5:9 Allah agamba atya wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa uliza aya yompasta mulumba jeri Allah Allah yalina ebisumuluzo ebyewala tebirabikako ndiyo teri amanyi wabula ye Allah yekka yamanyi ndiyo ndiyo Allah amanyi ebiri ku lukalu n'ebyo ebiri wama fil bahri n'ebyo ebiri mu nyanja ndiyo olelezaako teriyo kikoola ekiva ku nsi ne kigwa wadde kakoola konna wabula takbir Allah okumanya w'amaanyi n'akakoola buli kakoola konna akagwa akamanyi oyo Qur'ani gye tugamba otusoma ne tumutegeera tubuuza Bayibuli Katonda ono tobikawaawo Katonda ono amanyi owa Bayibuli era bwe tumusoma ategeera tuyinza omutegeera 3:9 luberebere wulirizaawo kyebayita okusomesa si kubuubuuka kuyomba na kudyokudya ndiyo 3:9 egamba bweti Mukama Katonda n'ayita omuntu omusajja ndiyo n'agamba nti Adamu oli luuyiwa Katonda bw'atonda Adamu mu dduniya muno Adamu yayonoona ne balya omuti ne bagenda ne beekweka Katonda n'atandika okutambulatambula edda ku lw'omusanvu budde tulina tandikawo awo omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya ndiyo era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwegombebwa okuleeta amagezi ndiyo n'anoga ebibala byagwo n'alya n'awa ne ku musajja naye
bwamala okulya yawako bbaawe naye n'alyako ndiyo buli omu n'ategeera ekigenda amaaso n'azibuka ne balabanga bonna bali bwereere ndiyo 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 omukazi n'omusajja ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku. Imagine mu kiseera eky'empewo abaayi Katonda ayambadde gambuutu nga naye bamulaba mu lusuku atambula. mu kiseera kyampewo yali avaawa Pastor Mulumba Katonda ono atambula mu lusuku kati abantu ne bawulira ensasagiro yaani eya Katonda ne bakola batya? omusajja n'omukazi ne beekweka ne balaba wuyo kazenda ajja ne bagenda ne beekweka ne bagwa kava. Mukama Katonda n'atabalaba. Inna lillahi. Katonda n'atakola ki? Qur'ani egambye akakola akagwa ku nsi Katonda akola ki? Akalaba. Ono Katonda owa Bayibuli bantu aba mu nsi bokka be balimu naye Katonda tategedde bakola ki? Owuliriza kye bagamba ndiyo? Mukama Katonda n'ayita omusajja ndiyo ky'owange Adamu oli luyiwa Katonda tamanyira Adamu gyali ali mu lusuku naye Katonda abuuza oli luddawa? Kirira wansi. Adamu n'agamba nti n'agamba nti mpulidde eddoboozi lye mu lusuku ndiyo n'entya ne neekweka. Katonda anonya Adamu waali nga tamutegeera. Qur'ani ne Bayibuli kitabo kikyosoma notegeera Katonda. Oyinza okusoma ekyo notegeera Katonda. Katonda abantu babiri nga tategeera we bali ayinza obbamanya. Muganda waffe agambye Mukama Katonda bwennyini ayogera era Mukama Katonda yamanyi. Kati nyamba buyambi Pastor Mulumba bw'abanga Mukama ye Katonda gw'obadde oyogerako mbikkulira Bassekabaka 18:27 oyo kasooka njikunywese. Bassekabaka ekisooka kyakubiri. Ogambye Mukama Katonda wamuyamanyi ulize 18:27 bira nange 18:27 ndiyo Kabaka ekyokubiri. Naye Labusake ndiyo n'agamba Mukama wange. Pastor Mulumba uliza Mukama wange yakola ki? Yantumira Mukama wo naawe okwogera ebigambo bino. Mukama yamutuma ayogere ebigambo bino agambe ki? Antumidde basajja ndiyo n'antumidde basajja abatuula ku bbugwe ndiyo okulya wangi okulya ndiyo amazzi gaabwe bo n'okunywerako enkali yaabwe bo. yo Mukama yabagamba yoyo ebyo bye muwulidde wangi jangu bigambo bitukuvu. Osoma Bayibuli notegeera Katonda ono agambye era yasukiddewo wali bona basirise kuba yagambye Mukama wuuyo yanguwa mangu sina buddi. Tulisoma aya emu yokka Allah agambye seeka yasomye aya Suratul Kursi nsomye n'eyokubiri Allah amanyi buli kimu ate Allah w'amaanyi somaawo mumpeere taata buli kyolaba mu Bayibuli wangi buli kyolaba mu Bayibuli kigambo kya Katonda. awalagidde tukole ki? bwe osobola buli kyosoma mu Bayibuli kigambo kya Katonda era kirina kyekitegeeza. Kaakati bw'aba agambye nti muli amazzi gaabwe n'enkali yaabwe kirina kyekyali kitegeeza. naye ng'ani ayogera Katonda wali oliddeko nze sirya naye asobola ali. Takbir! Abayi kitabo kyosoma n'otegeera Katonda ebyo mubikola. Inna lillahi. Seeka nsomera aya eddako seeka bira nange mu bitabo aya eddako mwe wasomye eyekaaga ndiyo yoyo Allah Allahu huwa allazi yatawaffakum billayli. Allah yabajjamu emyoyo yabafiisaako ekiro yabeebasa ekiro ndiyo Allah ono mumanyi nnyo n'amanya byonna bye tukola emisana. Qur'ani ega nti Allah yatufiisaako n'atwebasa. Kati bw'abanga Bayibuli osoma Bayibuli n'omutegeera mbikkulira kitabo kimanyiddwanga Zabuli 132 lunyiri olw'omunaana. 132 lunyiri olw'omunaana. Pastor Mulumba ndiyo golokoka ndiyo
katonda oyingire mu kifo kyo ekyokola ki ekyokuwummuliramu. pasita katonda ono yali yeebase gwe bazookusa weyali yeebase yali waani? yali yeebase waani? katonda bamugamba agolokoke ayingirewa mu kifo kye wano weyali yeebase waani? Allah yagambye yatufiisaako yatwebasa katonda bamugolokosa gwe bagolokosa ono ani amugolokosa era we yali asuze waani? ogende ku buliri ndiyo eyeye bayibuli. ekyokubiri bayibuli eno 7:8-65 era zabbuli ndiyo era 4:65 Mukama n'alyoka azuukuka ng'akola ki? ng'azuukuka mu tulo. katonda ono yali yeebase ng'afuluuta n'alyoka azuukuka ng'ava mu tulo ndiyo ng'omuzira n'ayogerera waggulu ng'anywedde omwenge. aba ekyo kitendo kirungi katonda. katonda bamugeraganya anywedde ki? bamugeraganya anywedde ki? n'omwenge. oyo abeera katonda. taata bayibuli temanyi katonda. busaawa namba oli atiddaga enseeko yo bwino mungi sigenda kwogera bune bwingi kuba oli byasomye tebibaddiimu byamaanyi nnyo ddala. Qur'ani seeka kamalize ne surati Bakara wasomye agaye nti Allah atwongera bulwadde. Barakallahu fikum. Nibaze banya kusadaka seka tukomangu aye 10 wasomye fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada. Allah gan fi qulubihim maradun mutima mulimu endwadde. Katonda n'abongera obulwadde. Katonda akubalira naga tulaba katonda bobo olwala kansa akongerako bongezi sukali soma wansi ategere bani abalwadde wenyini afute tugenda wala. Katonda ategeeza ngaba kafi. Pastor kadde mukawulira akawulire katonda ategeeza Allah ategeeza mu Qur'an ngaba kafiri nga mulumba mukafiri goli n'obulwadde mu mitima gyo olina ennugo olina ensaalwa egy'obutakkiriza obulwadde bwolina taata si bwagenda ku kitanda obulwadde bwolina bwa butakkiriza busiraamu n'ensaalwa olaba mulina ensaalwa ndiyo n'obukukuuzi mulina obukukuuzi n'okubuusabuusa mubuusabuusa ebigambo bya Muhammadi n'obwonoonefu ate muli bwonoonefu nnyo. Okawulidde taata kati bwasoma ayo nasomera abasiraamu mbu Allah ayogerako Allah akubabo asomera abasiraamu olwaleero ebyo tobisoma. Qur'ani webegenda kukuba totusomera aya kubanga ffe bananyiniyo so Allah yali ayogera ku bantu aboonoonyi nga baganda ffe abatali basiraamu balina endwadde ey'obutamanya so si bulwadde obwasinyaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.